ebigambo ebyentiisa ebyensasagge bimaze okubeera nga bifuluma. Meeting ezituula ekiro mu State House ku bantu abaawambibwa ampuliriza ogenda kubeera ng'oziwulira. Akatambi nkakuleetedde ogenda kubeera ng'okalaba twakafunye direct abantu batuula ekiro obufuufufu ku bantu abaawambibwa naye amawulire geeraliikiriza era ebigambo bitiisa si bya ssanyu yadde n'akamu n'akatono. Bino biraga nti abantu bano abaawambibwa kwandibanga tekuli n'omu yadde omulamu. Nange natidde dda ampuliriza musano bombe fireno soko jimpere ekigalo wadde yannako ogenda kubeera ng'ogiraba yansasagge yantiisa naye nkusaba ogume. Kati ye minister oba MP wa mwami Museveni eyamaze dde okubeera nga amwefuulira naye mukuleetedde mu katambi agamba ekimala kimala. Kati ate ne minister wa mwami Museveni omu avuddeyo n'akakasa ensi nti ekyamazima gavumenti yaffe baagikyawa. Gavumenti abantu baagikyawa, minister avuddeyo ku mpewo mu katambi ogenda kubeera ng'okerabirako ono n'akakasa. Kakati n'ebigambo biri ebitiisa ogenda kubeera ng'obiwulira. Bannayuganda abaawambibwa betubanje enkya n'eggulo gamaze okubeera nga gafuluma mu meeting ezituula ekiro mu State House nga bano battibwa dda. Amannya mwegali mulimu baminisita abatuula ne mwami Museveni mukyala we abaana ba mwami Museveni mulimu n'abakulu mu magye abazze nga batuula. Akatambi nkakuleetedde gwe tuula kalira ogenda kubeera ng'obiraba mukwano gwange ampuliriza. Nkusaba n'obwombe firino soko jimpere ekigalo wadde yanna kutambula ffenna ompya nkusaba subscribe nga ku mukutu gw'omuntu wa wansi oleme kubeera ng'osigale buli waka gottekayo aleme kubeera ng'akusuba. Jjukira tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ayagala visa ayagala promotion amaka gayuga onoonya mulimu byonna abikolako mukoneko ogenda akusomera edduwa munnange etali nga yaawuma lwe yeeyita seeka ojja kubeera ng'ofuna mu kakati nno tugenda kubeera nga tutandika n'akatambi kano mukwano gwange ampuliriza. Minisita wa mwami Museveni amaze okubeera nga akakasa nti gavumenti abantu baagikyawa kyokka ono MP wa Rushenyi kaunti amayiddwa nga mukyala Naume Kabasharirwa akakasiza mwami Museveni tinedde ekimala katukyusemu mu nkola tulabe gye binakkira. Kakati n'akatambi kankakuwe nako tutandike n'akatambi ba MPs bano nga bamaze okubeera nga bagamba nti byabomu byaliwo byali bya kiwaani. Nkuzeeyo eri nkulage MP ono wa NRM akakasiza okwefuliya ye no Museveni agamba parliament kisusse. No bomu ezigende zizuliddwa oba abatezi ba bomu bagende bazulibwa. Story eno nungi nnyo mu ngeri ya movie. Nze tobansiriwaza ku bya bomu bya mwebe bagende basiriwaze. Who is who? Ebuno obunankananka obubwatuka ng'ensigo zaffe ne walinga bonna wali bayitirivu bwe basika buwaya ne bubwatukawo. Buli omu n'adda ewaka nga talina nayinjale. This thing is dangerous. He's not watching a movie. This is not a movie. Abantu baffe bano ndoza tubalimbye nnyo ekimala bagenda kutuuka ekiseera batugiremu ddala obwesige okujjako ge batugamba nti be bayinamu abantu baabwe mu batujju naye awatali ekyo nze ndaba nti bandituwagidde sooka olindeko byagedde byandibe bituufu ne bateekako empulirizo kawunyemu kulajo notumuwunyemu kwegamba bano abasajja olumu batulaba nga tulina amatu amawaamu batuyita kapa zino kapa katugende tuzibuulire bye tuzibuulira nakyo tukiddemu tukyewuunirize nnyo nti bulijjo bwe batega mu masinzizo kubanga bwe balaba Kyagulanyi atandise otambula fe information gye twafunye bali scared nti singa Kyagulanyi ayingira mu kibuga wano ekyegaboni kiyinza okuyingirawo. Oyo yena alowooza nti mboozi ffe akaaba ku maddembe ffe nga abakumaddembe tumanyi anti butuju gye buli bannansi bajja trust politicians. No, it's politicians. Mu institution of the state. It's politicians. No, mu institution goli politicians. Nidda. Lwaki byawagedde tebabikiriza oli politician. No, ne babiri nga bewayogedde baga goli muna byabufuzi n'olwekyo ekyo nakyo tuchekize because at the end of the day wano tubaddewo zomanyi mbadde wano nga ndishadomi nalina ono mu defense committee ne bakwata abantu wano nti baseka wesi twalina ono Jeno Kayihura najja mu kakiiko ne mubuza naye gwe information yange gye nnyina bewakutte ono nono bogamba nti bebaseka weesi wabakwata weeks nga 3 babadde muki
ono bagenza omutta nga balidda mu nga kkomera bakwata dda bali mu kkomera batolose mu kkomera alyo ne batta ne baddayo n'obakwata ono amanye ekyali mu lukiiko olwo ng'ejjerwaggwa. Ekipya kyekyo nti bomu zabadde 6. Namba 2 target gabadde masinzizo. Bano abali mu byokwerinda bandisaanye nga tebanagenda mu maaso gonna okwebuuza twatuuka tutyawo nti abantu tebatukkiririzaamu 6 zonna tekuli nemu interception. Nolwekyo kyagala kubeera wano inenewe wabeewo ndabika nga justifying obutuju naye bano njaga tudiscussinge twatandika ddi kuba tandika ddi tukuba twatandika ddi okuba nga bannayuganda ne institution za state basijjamu obwesige oyo okulaba enanga nga yekka yannyonnyola ebintu bino mujje munnyonnyoleko nga naye kikulaga agamba nti information eno efuluma ebulamu okufulamu omuntu wamulala gikakasa nti mbiwulira naye nanga yekka gwenda balwana nakyo nammwe mujje tutandise botyo ampuliriza nkusaba n'obwombi firino sokoddemu ogimpera ekigalo atannaba kubeera ng'ogiwa ekigalo ogimpera ekigalo ompya nkusaba osubscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogwa AKTV ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka gwali wano nga munnange gw'onyigiza bannansi totawaana wano wooli wakyamu kakati n'owulira ebigambo bibino bimaze okubeera nga bisomolwa. Mwami Museveni jjukira nti akozesa paliamenti okubeera ng'afuga ebbanga lyamaze byonna ng'afuga kati ababaka naddala ono omukyala mayiddwa nga mukyala Nawume Kabashalirwa ow'Erushenyi County amaze okubeera ng'akuba emmeeza n'agamba nti ekimala kimala essente z'omuwi w'omusolo nga tulidde nnyingi bannange essente zisusse ka paliamenti ke kafunda ate Mwami Museveni kakose enkya n'eggulu okubeera nga yeesimbawo ng'akozesa ffe ng'ababaka okubeera nga awangula obuyinza kaakati nno aleese ekiteeso n'agamba mukwano gwange ampuliriza nti keebe kalube lubaale kaabe Katonda paliamenti eyina okubeera nga ekyusibwa. Njagala ojjukire waliwo amawulire agayitingana nga bagamba tuyinza obutaddamu okubeera nga tulonda nga ba MPs be tulonda be balonda omukulembeze kakati no njagala okimanye nti mu paliamenti abasingayo ba NRM era babalina okuzza Mwami Museveni ku ntebe kati mu mbeera eno njagala nnyo owulire ebigambo bino naye kansoke nkummuzemu katono nnyo ng'enkola yaffe bweri ku AKTV wadde amawulire gabaga nnaku naye munnange era tulina okubeera nga tusanyukamu kubanga tuli bantu. Buterevu sigenda kubeera nga nkulwisa nkugambye nnyina akatambi nga MP ono alayira okukyusa paliamenti mukwano gwange ampuliriza kakati kansoke mutwale mu katambi ka MP ono aweze nti paliamenti eno okubeera ng'esalwako ababaka babasaleko basusse obungi ate nga tebalina bye bateesa kakati nno ebigambo bito bwe bizze njagala omanye nti abangi ennyo ba NRM era gye banaakoma okusalako zi counties jjukira nti ba MPs abagenda okusalwako bagenda kubeera ba NRM tetumanyi kino kigenda kuleka Mwami Museveni kubanga MPs bano bennyini be bakomyawo Mwami Museveni buli mwaka kati kansoke nkuwa akatambi kano owulire ebigambo bino ebyokusalako ababaka bano naddala aba NRM kati bwe nkujja mu katambi kano mukwano gwange nkutwa direct mu katambi kali ke nagambye enkiiko esitula mu State House ekiro ampuliriza nga zimaze okubeera nga ziraga nti bannayuganda betukaabira betugamba nti mubate bannayuganda mubaveeko mubalete mu kkooti bebanga bazza omusango oba mubayimbule
nga kimaze okubeera nga kiraga amawulire nga gakakasa nti bano bonna abasinga bafu. Munansonyiwa kibagamba bwe kityo naye akatambi ogenda kubeera nga okalaba katiisa kubanga kalaga nti bano tekuliiko n'omu mulamu. Abantu bano baafa dda. Ebigambo bitiisa nti ensonga lwaki bulijjo tubabanja Parliament ne tuko kubeera nga yeediima ababaka ne bafuluma ng'abantu bano tebabaleeta. Bannange amawulire mazibu ddala. Video gimpera ekigalo katugende mu katambi k'omubaka ono Naume owulire ng'agamba nti Parliament ekendeere kakati annaataawo tunawulira ebinaddako. Omubaka wa Rushenyi County Naume Kabasharira aludde ng'ayagala okuleeta ennongosereza mu ssemateeka w'eggwanga okukendeeza ku muwendo gw'ababaka mu Parliament mu kiseera kino abawera 557. 500 mu Parliament eno nene. Ekisooka essente zetutwala nyingi ate tosobola okukolesa member wa Parliament nga tomusasula tekumusasula. Ekyokuba nti omubaka aweebwa eddakiika 3 zokka okwanja ensonga ze mu Parliament kyekimu ku ebyo ebyatanula Kabasharira okuleeta ennongoosereza zino. Ono agamba nti ekyokukendeeza omuwendo gw'ababaka kisobola okutuukibwako singa buli disitulikiti kwezo 146 eziri mu ggwanga eweebwa ebifo 2 byokka mu Palamenti. Ntani yakugamba nti n'obwebeera bw'ebintu tojja kukomawo, ojja kukomawo. Teri ekitegeeza nti ojja kukomawo kubanga kibaddewo nze nali mu Palamenti ey'omwenda. Saakomawo. Waliwo abamu ku babaka abawagira ekiteeso kya Kabasharira. No olutunula engulu eyo tetutuuka mu 10 naye bodde western osangayo ng'ebifo by'ababaka biringa 200 something 200. So ekitono nnyo kye tulina okukola ng'ababaka tusanyuse nti kino katugenda kufuna kwota tugambe kati bwe batwagala ababaka 2 n'ekintu katubeere ne quotas. Kyokka ye omubaka wa Buheju Francis Mwijuche agamba nti kizibu okukendeeza omuwendo gw'ababaka mu Parliament naddala nga Museveni agweyambisa okutuukiriza ebigendererwa bye. Manyi nti mwema muyina obukulembeze obwa patronage nti ebintu byonna biva ku muntu omu ekyo tajja kikiriza kubanga otwara busobozi bwe ye taraba busobozi bw'abantu bw'eggwanga busobozi bwe ng'omuntu obumuyamba. Ebbaluwa ya Speaker Anita Among era enokolayo ebiteeso ebirala 3 omuli n'ekyokukaka omukulembeze w'eggwanga okugoba Minisita Parliament gweba ejjeemu obwesige. Bababaka ku ludda oluvuganya baludde nga baagala ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda kyokka balaze okutya nti zino ziyinza obutafuna we ziyita singa gavumenti yokka yeeweebwa omwaganyo okuleeta ennongoosereza mu ssemateeka. Naye ate saagala omuntu yenna akitwale nti bagezaako tukugira nga ffe ababaka ba Palamenti okuleeta ebiteeso mu Palamenti. Tuyina obuvunaanyizibwa ate era tuyina n'eddembe erituweebwa ssemateeka okuleeta ennongoosereza mu ssemateeka wabanga memba yenna akyagadde. Kino ekintu tukireke. Nze bwe mba ndaba nti gavumenti eri kumagira somewhere sobola okuleeta memba yenna alaba but ekyo kirina okubeera ku lw'obulungi. Kino bakiteekawo lwa bulungi bwa ensi yaffe Uganda. Nabo balaba nti embeera eno eriwo amateeka nga bwe gali kyekibayamba okubeera mu bukulembeze. N'olwekyo kugamba nti tulinze gavumenti etuyambe ereeta enkyusakyusa ezinaateekako level playing field ekyo nze sikiraba nga kijja. Mu weeks zino 2 ze baatuwaddemu ndowooza nti gavumenti yeeteeketeeke eriteekewo akakiiko akagenda okunoonya ebirowoozo. Naye bwe kiba tekikoleddwa tujja kusigala n'eddembe lyaffe okubeera nti tuleeta ebiteeso mu Palamenti ebireeta ennongoosereza mu ssemateeka y'eggwanga. Gye buvuddeko Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao yategeeza nga bwe waliwo enteekateeka z'okuddamu okwetegereza ssemateeka kyokka nga tekimanyiddwa wawe zituuse. Is that we are at the initial stages of establishing the Constitutional Review Committee or Commission. That is what I know as a member of cabinet. Kumpi mu buli kisanja wazze wabaawo ebiteeso by'okukola ennongoosereza mu ssemateeka okusinziira ku byetaago ebiba biriwo mpozzi n'olw'ebiragiro bya kkooti. Nkugambye nti Parliament eno yeesibye omwami Museveni kubanga ababaka ba NRM be basinga obungi ate nga bonna bawagira mwami Museveni.
buli kijja ekyokukyusa emyaka bebaabo bebakiisa okukyusa mu bisanja bebaabo bebakiisa bino nno ne biwa enkizo Mwami Museveni okubeera ng'alemera mu buyinza mpaka nakati nga yeekwasa nti bannayuganda be bamwagala okubeera nga bamugamba weesimbewo buli kadde naye nga ye akosa amagezi ga paaliyamenti nakubeera ng'asalasala mu Uganda ng'agiwa bu constituency obutaliimu makulu okubeera ng'afuna ababaka abangi ennyo kakati nno bano bagenda kubeera nga basalwako singa ekiteeso kino kijja mu butuufu bwakyo ne kikubwa ku mmeeza era ne kibeera nga kiyiseemu kakati nno ebigambo kambikuwe ebyabannaffe mu buzibu oba mu nnaku obeere ng'obiwulira nabyo bitegeere bano be tukaabira enkya neggulo nti free all political prisoners bandibanga baafa nga battibwa nga tewali ansa yadde n'emu y'ensonga lwaki diversion ezijja enkya neggulo naye nga kino tukyakiremeddeko mikwano gwange mpuliriza kankulekeremu akatambi kano okwewulirireko okwerabireko kale Mukama Katonda nsaba akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo gwe yasubscribinga edda weebale nnyo weebalire ddala guno omukutu gwaffe gwa muntu wa wansi era nkusaba vidiyo eno teweerabira kubeera nga ogiwa ekigalo mu mbeera yonna osooka nga giwa kigalo neefuna mileage buli munnayuganda n'abeera ng'afuna information eno wali abo abawambibwako abantu baabwe abaabuzibwako bakadde baabwe abaabuzibwako abaana baabwe naffe abaabuzibwako mikwano gyaffe kya nnaku tubeera no nga tuvumirira ekintu nga kino naye kakati kasooke nkuwa akatambi kano okawulire olabe gavumenti yaffe erina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ate mu mbeera eno nga kigambibwa okusinziira katambi kano nti bano bandibanga battibwa ampuliriza Mukama Katonda akumpeera ebirungi ebikira obugulu obw'eggongolo I sign out for now tukwatagane mu akaddako wuliriza malayo akatambi kano mukwano gwange ampuliriza ebigambo bizibu omukyala Nankumbi Natasha yayimuse n'agamba tugenda kukola ki essaawa zino kubanga ekituufu kiri nti buli gwe tubuuza yeemagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali abantu batubangibwa bali ludda wa era tugenda kuzzaako ki kubanga singa tubadde nabo at least twandibadde tutaataayo ne tutegeeza abantu ba public nekirate abantu batadde naye teri muntu yenna gwe tusobola kuproducinga kubanga tetubalabako muwulirize bulungi nnyo nga 5/11 omwaka 2023 oluvannyuma nti Didigi yagamba bayite Abel Kandiho wulira bwe bayita Abel Kandiho meeting yaliyo eno yali Ntebe Abel Kandiho James Birungi Kahanga Muhanga Jimu Muhwezi nabali abasooka mu meeting bazze mule bayita meeting eyabadde eyatulanga nakoze omwezi 5 omwezi ogw'11 mu refugee camp Entebbe nga bayina okuddamu ebibuuzo ebino babuuzibwa ku butya abantu bano abaawambe bali ludda wa meeting netandika Abel Kandiho ebamubuuza owaaye mukulu tiye abantu abatubangibwa ku social media ne mu parliament bali ludda wa Abel Kandiho naddamu Mukama we Yoseti Babulwa nti kulwebyogeddwa nze ng'omuntu nja kugamba nti nze mpawo ebiragiro naye sinze nteekesa ebikolwa mu nkola waliwo omu operations officer gwe bayita abaho ono ateekeddwa okuba nga yamanyi operations baakola era abantu abakwatibwa gye baateekebwa okwetoola eggwanga lyonna kansubye nti abaho kwoli ne mukamaawo Abel Kandiho kwali Yoseri n'asituka n'agamba njagala mumbuulire Kibalama ne banne be mwakwata bali ludda wa mwabatta Abel Kandiho n'agamba okusinzira ku kiriwo ekituufu kiri nti abantu abatubangibwa bandibanga tebakola ki tebaliyo nga battibwa oyo Abel Kandiho ategeeza Yoseri tibahabulwa mu meeting abamutaddeko akazito Kahanga Muhanga ayimuka ayogera abagamba nze wadde mumpise mu meeting eyo nga nze nduumira amagye naye ku nsonga z'okukwata abantu abo batubangibwa sirina kyemmanyiiko ntayi sirina kyemmanyiiko olw'ensonga nti operation zange mbadde nzikola ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga era muzimanyi bulungi nnyo so ndeze bisingawo mubuuze abadde bakola operation okwetoola eggwanga lyonna kubanga nze zo operation mbadde siziriimu oyo ne yeesuula ebbali n'akyejjamu
Janet Kembabazi n'agamba bw'ati tulina obuzibu amaanyi nnyo omusiru ono omuli wa Lumonde Nabbanja aleese ebizibu bingi nnyo nti bwe yavaayo n'asesema oba n'ayogera ng'omusiru atalina magezi nti abantu abaakwatibwa okuli Kibalama babalina kino yatukuba omusumaali mu kigere ne bwe bakutenda kuwoza nga Prime Minister yavaayo naawo obujulizi obulaga nti gavumenti ye ina Kibalama tolina w'osobola kiddira era tolina bw'ogenda kikola kubanga ekituufu kiri ne minisita yennyini Ssaaba Minisita ya conference ffe tulina abantu naye abantu bali ludda wa. Janet n'agamba ekintu kino kitutawaanya era kiri mu kutulya mpola naye Nabbanja ajja kisasulira. Nabagambako mujjakera ku makyanga Musaafiri tavudde mu buliri. Bukyanga Musaafiri tumutandika omuteekako puleesa mumaze ebbanga kinga temulya Musaafiri eno video egenda okutisa Nabbanja kanzire mungi basomugibazanyire eno video egenda okutisa Nabbanja eyo. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently. Video yejja okutisa Nabbanja olumu ayinza okukera ku makya nga tazookuse okujja obujulizi. Bwe binaabigenze nga byeyongeddeyo bajja baga Nabbanja alimu akajabangu akasengula ennyonyi ekiro naye teri muntu goba wa minisita oba Ssaaba Minisita kabere bwana DC ng'ali mentally disturbed namayanja ategeera. Lubate luli busa Yoseeri nga gamwesibye muno mwakalule amaaso n'agazeeri n'akuba mu kiwalaata gy'obeera nti kigenda kumeramu enviiri ento nga n'ekyazitwala takimanyi. N'akwata olukomo lw'essimu n'alukubira muto we Jeno Salimu Sale akanda nako mu meeting yennyini n'amubuuza owaaye Sale nkubye essimu eno nga njala kubuuza tuli wano mu meeting wagitegeddeko ne tuli ku pressure etenkanika tukoze tutya kubanga pressure etuyitiriddeko batubanja abantu abawambibwa tetumanyi kyakuzaako naye olina ky'omanyi ku bintu bino. Wulira kisawo ovuga Salimu Sale bwe yaddamu mukulu we. Sale yamugamba tetulina kyakukola kubanga ekituufu kiri nti abantu abo tebalina we bali mu ggwanga wonna ekituufu abantu battibwa. Kandiho yagamba abantu bakola ki? Ono Sale mukulu we bwamukubira confirming abantu bonna baki bafu tebaliyo. Kati bukyanga lubanga lwa Mindi Yoseeri okuva mu 1957 kyonna zatta abantu nga kyonna nga akifuula n'akizanyisa n'akiyisaawo nga tetulinaako kkulu yonna. Until then Robert Kyagulanyi was social media weri smartphone weziri. Nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Agimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 07528871515.